Ekyakoleddwa wano obutemu bwennyini lwaki kyakoleddwa mu lockdown? Lwaki kyakoleddwa mu lockdown y'amadiini nga bagasaanikidde nga ebifo byonna ebisinzizwamu biggale? Tulinga abawambibwa edda. This looks as if it is not our country. It is supposed to be our country. Ono yakikoze ali mu gavumenti. Ebimotoka byagumbaawo okumala ekiseera nga tebivaawo. Ku muntu owa bulijjo omunaku ebimotoka bya poliisi bimala bitya omwezi mu kifo? Njagala okusooka okutuusa okusaasira eri Church of Uganda. Bakoze kyonna ekisoboka. Ate era njagala okubategeeza nti abantu b'omu Ndeeba temuyina mubaka wa palamenti mu palamenti. Kubanga ensonga ezifaanananga zino abantu ne bagumba okubalawo kumpi Katikkiro Namba, ensonga zandibadde zitwalibwa mu palamenti y'eggwanga. I want to testify that it seems Uganda does not have a government. Was it by coincidence that during the local time is also the time when they destroyed this cathedral? It is also possible that the government is involved in the destruction of this church. Yes. And I would like to appeal to you, if you can, support the man to return to Parliament.